wonna osinziira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwazizza n'okusoomozebwa okulala asobola tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Ssekanjako nzize tukube tooki mu kampeyini ku level ey'obubaka bwa paalamenti ne ku level ey'obwa pulezidenti ne ku zino level eza wansi. Ekisooka buli omu akyanoonya akalulu, buli omu akyatunda ebirowoozo mu public, buli omu akyali kuyega kumuwa akalulu, buli omu method gyayitamu. Waliwo abali ku online, waliwo abali ku ground, waliwo benkuŋŋaana, waliwo abagenda luggi ku luggi ground nga atuuka wano n'agenda wali, buli omu amutuukako personally okubeera nga amusaba akalulu. Kakati olwaleero njagala tutemeteme ensonga zino olunaku olwaleero, naye neebaza nnyo mwenna. Ekisooka abaweereza message ku nnamba eyo eya 0702936503. Waliwo abakuba amasimu, abasajja n'abakazi abagoberera ensonga z'eggwanga, kubanga ebyobufuzi yentabiro y'ensi, ebyobufuzi bye biditamininga ebyenfuna by'ensi. Teri nsi yali ekuze mu byanfuna ng'ebyobufuzi byayo tebinabakula. So ekisooka okukula birina kubeera byabufuzi, then ebyenfuna nabyo ne bijja ne bitandika okukula, kubanga ebyobufuzi bye biteekateeka ebyenfuna. Ebyobufuzi bisalawo omusolo ogunaawoozebwa mu byenfuna. Ebyobufuzi bisalawo buli kimu. So abagoberera ensonga, abakuba amasimu, muli bangi, mwebale nnyo, mwebalire ddala n'okugoberera ensonga mu nsi yaffe eya Uganda. Ngenda sooka nkubuulire bano olwaleero bali ludda wa. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi tuli gumu gwa Novemba omwaka 2025, lunaku lwa Wednesday, Frank Buliira awumuddemu wa kibiina kya Revolutionary People's Party. Mugisha Muntu owa ANT ali Mbale ne Butalejja. Mu bufunze alina kuba Mbale ne Butalejja. Kisobola okugaana sente ne zigaana n'atagenda, but okusinziira ku programu yaabwe bwe kiri. Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP alina kubeera Buyiko olunaku olwaleero. Yoweri Museveni owa NRM alina kubeera Kanungu ne Rukunjiri. Robert Kasibante owa National Peasants Party alina kubeera Kitugumu ne Lamuwo. Nathan Nandala Mafabi owa FDC alina kubeera Nakasongola ne Luweero. Munyagwa Mubaraka owa Common Man's Party alina kubeera Gomba ne Butambala olwaleero. Joseph Mabirizi owa Conservative Party alina kubeera Ajumani. Kati abo bali ku level ey'obwa president. Ekisooka bonna ebibiina bino ndowooza okujjako ekya Revolutionary People's Party simanyi candidate yena ku bubaka bwa parliament. Ebibiina ebisigadde biina abaka ba parliament ku level zonna. So bano ba president baabwe bwe bagendayo okampeininga nabo balina okubeera nga babeegattako. Omubaka wa parliament n'agamba dda tabeera na manifesto. Omubaka wa parliament mu kibiina kyonna kyagwamu alina kutambulira ku manifesto ya kibiina ekyo. Kitegeeza nti asobola okuyambako president we. Katugambe nti nga owa NUP ali Buyikwe, nti owe Buyikwe katugambe Musanje Owenjeru atuukiriza manifesto ey'ekibiina kya NUP. Teri mbaka wa parliament abeera na manifesto, kubanga buli kibiina twashuminga nti kijja mu less nga kyagala otwala obwa president. Kati kibeera kigaa nti singa nfuna obwa president bino byengenda okutuukiriza, bino byengenda okukola. Therefore bwe mbanga byengenda okukola nsobola okubeera nga nteeka mu nkola bino, naye tosobola biteeka muweka, kubanga ebyobufuzi mulina kwegatta mwenna okusobola okubeera nga mukola emirimu. Kansala ayambako wansi, omubaka wa parliament nakola kyekimu, LC5 nakola kyekimu, naye mu bye mukola mwenna muba mulina kuba nga mutuukiriza ndagaano ya kibiina kya byabufuzi oba manifesto ya kibiina kya byabufuzi ekyo kyokkiririzaamu. Yakutandikira ku kampeyini z'obwa president mu ggwanga erya Uganda. Abasinga mu kusooka bagamba temuli bugumu, nga balaba ebirowoozo abasajja n'abakazi abasajja bokka temuli mukazi babitunda, naye nga temuli tiyagasi na masasi. Njagala tusooke ekyabadde Kawempe, kuba kati Kyagulanyi wano mu Buganda mwali
buli yali Kawempe eggulo yabadde Mukono leero ali Buyikwe. That is Buganda, eyo na Buganda. Kawempe ababadde Kawempe n'abayise Kawempe mu budde Kyagulanyi yadde Kawempe ekyamazima enguudo ezimu zaggaddwa. Ekyo poliisi esobola okukikola okusobola okulambika munnabyabufuzi wagenda okuba olukuŋŋaana wawa alina okuyita because kikakata ku poliisi n'ababitongole bikuumaddembe okukuuma bano ba candidate. Yensonga lwaki ba candidate abasimba kuba president buli omu bamuwa security eggumidde kubanga eggwanga ekisooka kiwulikika bubi nga waliwo president gwe watuusizaako obulabe ayagala kubanga aba president katugambe asuubira okubeera president. Yensonga lwaki security gye bamuwa obukuumi bwe bamuwa bubeera bw'amaanyi. Kati enguudo zino okuggalwa nze ng'omuntu nga teziggaddwa mu mbeera nzibu naye nga ziggaddwa olw'okuba nti balambika ono walina okugenda si kibi. But activities eziri ku lukuŋŋaana kye kikulu. Omulonzi musuubira okujja ku lukuŋŋaana okuwuliriza yeesimbyewo byagenda okwogera. Eyeesimbyewo musuubira okujja nga amaze ostadinga ekitundu. Ojja Kawempe basajja n'abakazi ba business, mulimu aba bodaboda, mulimu aba chakasooli, mulimu aba taxi, mulimu aba businessmen, mulimu abasuubuzi, mulimu aba spare. Kati ensonga gy'ogenda okubawa kubanga obawa op mulimu aba abanyigiriziddwa ku gavumenti eriko. Ekyo tukikkirize nti waliwo asobola okunyigirizibwa ku gavumenti eriko naye nga essuubi alina kwona ayinza okubeera ng'agenda kujja. Kati ono omulonzi ajja okuwuliriza ebirowoozo munnabyabufuzi by'alina ku katuuti. Yensonga lwaki bonna bakuŋŋaana awo endagaano ebeerawo bagita social contract. Okiwulira ekigambo kiri social si mpandiike naye kukkiriziganya nga kisajja kikulu nti singa ntwalo bwa president nze ngenda kukola kino bano babadde bakola kino ngenda kukola kino. Kati empisa n'embeera ebeera ku lukuŋŋaana kikulu. Poliisi omulimu gwayo ku keepinga law and order okulaba nti abantu abaze ku lukuŋŋaana ne munnabyabufuzi aze ku lukuŋŋaana abeerawo mu mbeera entuufu. Embeera entuufu etya? Abeerawo ng'akubye olukuŋŋaana lwe n'ayogera byayogera ntambula n'agenda. Tetusuubira poliisi kutaataganya bannabyabufuzi nga munnabyabufuzi talina kyakoze kiri awo. Abawagizi bwe bajja abangi ekyo si kizibu kubanga abawagizi bajja okuwuliriza. Yensonga lwaki ne Bulira bw'anaatukayo bajja kujja bamuwulirize, ne President Museveni kyekimu, ne NT kyekimu, Common Man's Party kyekimu, okumuwuliriza ebirowoozo by'ayina. Tuli ku society ekisooka ng'ewuliriza bannabyabufuzi. Tetuli ku society ezze okubeerawo ne tuli ku society ewuliriza. Then eddoboozi ly'endaba oba amaloboozi gendabye naddala wano mu Kawempe Mukono azisofa ga tutaataganyizibwa poliisi etaddewo embwa okutaataganya bannabyabufuzi n'ebirala. Bannabyabufuzi balina okuyita abawagizi okubategeeza nti olwaliro ndi Buyikwe, leero ndi Adjumani, leero ndi Lukunjiri, jangu ompulirize singa nfuuka president kati wano nesibenye ku kya president. Kubanga abamu bakomplaininga nti poliisi bw'eteekawo embeera enzibu nekuba tiya gaasi yateetaagisa nekuba amasasi mu bbanga ebiteetaagisa birina gwe bisobola okukolera mu mbeera entuufu. Ekisooka poliisi erina kubeera nga ekolera ggwanga, terina kukolera muntu yenna, erina kukolera ggwanga. Amagye galina kukolera ggwanga, tegalina kukolera muntu yenna. Kitegeeza nti galina kubalambika bulambisi. Tewali nsonga ekubya kati ya gaasi mu bantu nga tebalina kye bakoze olwokuba nti bazze bangi kubanga eyo okwemulugunya okwo nkuwulidde mu bannabyabufuzi. Kati bano be bakuba beemulugunya ne bali abali ku ludda olulala nabo bagamba lwaki mukolera ono akalulu. Ekyaliwo mu kalulu k'e Kawempe nambi wenaremu nga yeemulugunya eri poliisi abajja ati okukolera Nalukoola akalulu naye nga Nalukoola yeemulugunya okumukuba tiya gaasi. Kati njagala nsooke ku campaign nga tukola analysis. Wakati mu campaign
tusiyatandikire ku bayimbi betulaba ku nkuŋŋaana. Not only ku opposition but also ne ku side ya government ndyoyigira ku NRM. Enkuŋŋaana kati zisingako bayimbi. Lwaki? Kubanga ate ekyo kittattana ebirowoozo ebitundibwa. Kubanga Kamiliyoni, Lili Pazo, Bebe Kulu, Kitesha Mayanja, Kasalini Kusaasira, Ronald Mayinja, to mention but a few, abali ku side eri ya President Museveni. And era bajja ne basanyusa abantu. Fiki Fameka, Omukunja Tasera, Fefe Busi, to mention but a few, bali ku side na dali ya Kyagulanyi. Olwado nja tutunulire nnyo mirundi ebiri. Kino kiwadde bano bannabyabufuzi bakola disservice eri abazze okubawuliriza. Kakati era nakyo sijja kiteekako 100% nti n'abazze ku lukuŋŋaana singa kubeerako abayimbi abo nga bayitirivu baba bazze kuwuliriza munnabyabufuzi, baba bazze kuwuliriza abamu bayimbi. Kati ekintu ekyo ekisooka kitta okwalula ebirowoozo bya bannabyabufuzi, kubanga abayimbi bayimba essaawa 3 munnabyabufuzi n'ayogera eddakiika 2 n'atambula n'agenda nakiraba ewazzaako emitiana zaakakubya olukuŋŋaana kuliko abayimbi 20 bonna balina okuyimba ndi they are paid. Abasinga they are paid naye oba tumusasudde olina omuwa amafuta tasobola kuvuga kuva Kampala kujja mitiana nga togenda muwa amafuta. Kati munnabyabufuzi ono ekisooka tasigaza budde naye ng'ekyakikola intentionally bw'agenda kukozesa okuwaffe abazze ku lukuŋŋaana lw'ebirowoozo olw'okuba nti omuyimbi obudde abututte ng'ayimba. Ku side eri ya President Museveni abamu kati mbalaba bali mu kuyomba beevuma bakola buli kimu olw'okuba nti gundi yalesse gundi nga bagenda mu campaign. Ku side ya President Museveni nti abasinga bali mu kukola ssente naye ebirowoozo by'ogenda okuguza abalonzi obudde bw'ogenda okutwala butini. Ogenda kutwala eddakiika 2 nga abayimbi bayimbidde essaawa 4. Eyo disservice eri bannayuganda. Kubanga munnayuganda alina okujja n'akuwuliriza n'akulonda okusinziira mu byayogedde ki. Kyenjogedde ngenda kukola kino ne kino ne kino. Kati ate era omulonzi alina okukomawo kulaale ey'omuntu omulala kyevala lulinda bagamba bias mbi. Tokola bias yonna ku bwa kansala, ku bwaka bwa parliament, ku bwa president uli omuwulirize. Kubanga oli awusobanga omunenya ku lw'ensonga etaliiyo naye ng'asobola ogikunyonyola n'ogitegeera. Bw'omaliriza ogitegeera either omulonda oba n'otamulonda. Naye oli bwajja nakati tujja kuwuliriza vva wano genda biki walya mu nsi olukwe n'ebirala bigwa mu kkowe eryo ebyo tebikola. Wuliriza buli omu. Bw'omala okumuwuliriza londawo ani gw'ogenda okulonda kubanga akalulu ko k'ogenda okuba mu dakiika 5 mu dakiika 10 z'ogenda omala mu layini kagenda salawo emyaka 5. Kajja salawo ku musolo gw'onaasasula onaaba ogula essimu eyo gy'olina. Kajja salawo ku looni gy'onaalya interest rate onazzayo ya ssente mmeka buli mwezi. Kajja salawo ku mwana n'asomera wa era n'asomera ku ssomero ki era dinaabalya ssente mmeka. Kajja salawo ku expenditure ey'omumaka obalekera ssente mmeka. Ebintu bya bbeeyi kajja salawo ku bbeeyi y'ebintu mu ggwanga. So kati kitegeeza olina okubeera n'obwegendereza ng'owuliriza abantu bano era ng'ogenda okubalonda kubanga buli ky'ogenda okukola kijja kusalawo mu myaka 5 ye social contract eyo gye musse noono. Ne bw'otamulonde bw'anaaba nga yawangudde yanaaba alina obuvunaanyizibwa mu egyo emyaka 5. Kakati bw'obanga ogenda kulalayo munnabyabufuzi ekisooka emitwalo 2, 2,000, 15,000, 10,000 ze bavungisa ne bakuwa ezo zisobola zikwata because osobola okubeera ng'oli bubi. But okuwuliriza munnabyabufuzi ne kyanaakola kikulu nnyo eri omulonzi. Kaadi ekisooka teronda, kaadi tekola luguudo, kaadi tetesa mu palamenti, kaadi terina kyekola omuntu yakola ekyo. Kitegeeza omuntu waba gyakola ekyo olina okuwuliriza abantu bano. Yes, kaadi yagiddeko ejja muyambako ekibiina ky'ebyobufuzi eya identity. Command center wasinzira okusaba akalunti nze ndi wa NRM ndi wa NUP ndi wa CMP ndi wa kibiina B kibiina C. But bw'omulozi kisigala eri gwe okumuwuliriza n'olaba nti ono alina omulamwa oba talina mulamwa. So mu mpuliriza gy'owuliriza kikulu. Kati
ate bono bwaleta abayimbi ne bayimba abayimbi 20 nayogera ebigambo 10 natambula navaawo kitegeeza takuwadde option ku bigendererwa bye ye ng'omuntu kubanga watakuwa option ate osikinga option ewalala bwaleta abayimbi osobola bawuliriza naye bw'atabaako na kyayogera nayogera eddakiika 5 kitegeeza gwe takuwadde kyakusalawo oba ojja kulinda omulala era kyova olaba bano abakola ddo tuddo ekisooka kyebakola kirungi kubanga akutuukirira n'akunnyonnyola yani n'ayogera ensonga ze n'atambula n'agenda ewalala ekyabayimbi si kibi kubanga kano akaseera ndowooza ensi mu byobufuzi zikola nnyo ssente bw'otambula ku petrol stations ez'enjawulo zonna ku makya bannabyafuzi bakeera nnyo amafuta emmotoka zinaatambuza abalonzi ebidongo ye yennyini bakeera nnyo amafuta restaurant eziri alawundi abantu bakeera kuziryamu mmere bagenda mu campaign amazzi bagagula soda bamugula bingi kitegeeza nti sente ziyingira but buvunaanyizibwa bwange naawe abagenda ku campaign okuwuliriza bano abayimbi sibavumirira kubeera ku campaign but time kije bamala ku katuuti kyekikulu akatuuti okamalako budde ki ekyo nga nkimaze twayogera ku nsonga y'okweweereza ebikompola mu banaddala mu bwa opposition kubanga aba NRM naddala ku level y'obwa president nga President Museveni ye ng'omuntu bwandaba bwatuuka eyo kizibu okwogera ku munnabyabufuzi owa opposition kizibu abasobola okukola ebyo ndowooza babeera abawagizi kati ate era ekyo nakyo eyo naye baddi service eri katugambe opposition okuweereza ebigambo muwa opposition obudde bwe babawa myezi gibanga 3 buli omu akuyega abantu kubanga obaguza birowoozo obagamba yenza asinga lwaki nze asinga kino ne kino onnyonnyola ensonga lwaki gwasinga lwaki gugo balirunze abantu kati okusomozebwa kwe tulina kwe kwa ssente zayingira ebyobufuzi twalike wa Proscovia Salamu Musumba munnabyabufuzi mugundi abadde weefudisi kati wa PFF naye nga naye kyakaaba mu budde bwabwe batundanga birowoozo olwaleero agamba nti nebojja n'ebirowoozo nga byenkana bitya essente zezikola njala twogere ku kigambo money mu byobufuzi lwaki ssente kati olwaleero zezimu ku fakiti enkulu mu campaign era lyagamba obuzibu bwennyina sinaamu ssente leero sigenda kusobola kutambula kubanga mentality y'abalonzi baffe bw'omala okwogera nabo bali ku otulese otya olwaleero abakampeyini naddala ku level y'owa MP balina ne bambega mu camps ez'enjawulo ng'omulimu gw'oli agenze kubega ono bw'atuuse eri aleseeyo ssente mmeka nti bw'atuuse eri aleseewo emitwalo 2 ono n'alekawo 6 naye ekyo ekisooka kittattana obuweereza ekyokubiri kittattana message ey'abannabyabufuzi munnabyabufuzi tatakula mutwe lwakuba agenda kwogera n'abalonzi oba ab'omu ghetto oba ab'ekawempe oba ab'emmengo omutwe gwatakula ssente mmeka zalina okulekawo tujjeewa ssente nga bagenda ewa Manerenda ng'abawa ssente ze banaaleka kati abalonzi bano ekisooka batugamba abasinga bagamba baagala nnyo ssente naye waliwo ate abali mu kukaaba nga baawa abalonzi ssente ate ne batabawa kalulu nti nabawa ssente zonna ne batabawa kalulu kitegeeza abalonzi to some extent balina we batuuka ne beesalirawo ensonga ne bagamba nti wadde gweotuwadde ssente bwe tujja kukulonda kubanga enkulaakulana ekisooka eba mu ngalo zaabwe ensi okutambula okuva weeri okugendako awalala wonna era eba mu ngalo zaabwe mu camps 2 eya Kyagulanyi n'eya Museveni mwe muli eya Kyagulanyi Nandala ndowooza ne Munyagwa mwe muli ebigambo bya bannemesezza okugenda wano bannemesezza okugenda wali police bweremesa katubamba omuntu okuyita wano olwokuba nti agenda ayita mu business center kubanga bwayita mu business center waliwo bakyala kimpadde ye nga silwakuba nti akuwagira naye abala nti singa mugenda Mmengo ne mugikyankalanya asobola okubbawo kyabbyewo n'atambula n'agenda bwekulambika negamba agenda kuyita ku ssente oyite wano booti oyite nga bwe yakola Lukwago ng'agenda okumuwandiisa naye tukuwerekere otuuke wano paka wonaakuba olukuŋŋaana obudde businga ekyo tekiba kibi but okukitwala personal nega tojja kwogerera kubanga waliwo n'aba opposition
oba n'aba gavumenti oli agamba oyo nze ndi wa NRM ye wa kibiina bwe kiti tajja kwogerera wano era ekyokwogerera wano ekyo tukiganye. Kati endulu nga weeri nalabye president wa NUP ng'agamba ababoda mwenna mukulembere bagenda bakwatira wano. Tewali nsonga lwaki wa poliisi akwata owa boda olw'okubazza okwerekera munnabyabufuzi yenna okujjako nga owa boda alina amateeka gamenye, kubanga bino byonna birambikibwa mu electoral commission. Eyo ensonga teriiwo. Okujjako nga waliwo amateeka ono gamenye asobola okukwatibwa era n'avunaanibwa. Naye olw'okuba nti owerekedde gundi tetugenda kukukkiriza ekyo kikyamu. Ndokuba nti owerekedde President Museveni ali mu kugenda gy'alaga boda bazikutte nti kiki ekikuwerekeza ono, kubanga ddembe ye ng'omuntu okuwagira omuntu yenna, buli omu asobola okuwagira gw'ayagala. Ate era si kirungi olw'okuba nti gundi awagira gundi ontawagira gundi ne mutuuka ne mwekuba ne mweyuzaayuza ne mwetemaatema abamu n'okufa ne mufa. Luli twali Kamuli nga kampu ya Bijirwa yalumbibwa era n'abantu babiri ne battibwa. Eyo level tolina kugituukako. Level gy'olina okutuukako kubanga tukisuubira nti munnabyabufuzi ekisooka alina bba mugezi, very bright, alina kubeera asobola okulowooleza abantu kubanga byagenda okukola bigenda teekerateekera nsi. Ebyobufuzi bye biteekerateekera ensi. Ensi nkugambye ensi zonna ze twegomba zonna tewali nsi gye twegomba ng'ebyobufuzi byayote. Nabadde ndaba meya we New York ng'ali ne Trump bali mu press conference nga meya wa New York eyakomera Trump emisumali kubanga ne Trump teyamuwagirako yali alina omulala gwawagira. N'olwokuba nti democracy yakola mu mbeera enzibu olwo n'ayitamu Trump yalina okukkiriza ayiseemu. Yensonga lwaki badde mu news conference bonna nga bannamawulire bababuuza ebibuuzo. Ekisooka ebyobufuzi si kufiirawo. Kakati ffe obuzibu obuleese ebyobufuzi byaffe okufiirawo, ebyobufuzi bye bisinga ssente. Bannabyabufuzi bagagga nnyo okusinga aba bizinesi kubanga luli eri businessman ne businesswoman at a certain area ye yateekanga bannabyabufuzi ssente. Ngera munnabyabufuzi akukuta n'akuba amasimu ogenda omusisinkana amwe ku bipande amwe ku nomination amuteekemu mu mbeera yonna. Kati olwaleero ate businessman yegayirira munnabyabufuzi ensonga lwaki olaba owakasiita ng'alesewo bizinensi azze okusimba ku bwa road mayor, n'olaba owa ekibiina bwe kiti, n'olaba omusuubuzi mu kikuubo ng'alesewo buli kimu azze yeesimbewo. Kati ekirese bannabyabufuzi okufiirawo ng'embeera yonna asobola okugikola okusobola okufuna ekifo ekyo olw'okuba nti ebyobufuzi birimu ssente ateereza obwereere. Kubanga nakugamba ddala nti munnabyabufuzi alina national ID nga akika ku State Hall alina capacity efuna loan ey'emiliyoni 10 ng'omusingo gwe gavumenti kasita abeera nga ye kansala. Naye nga dokita asoma emyaka 6 okuva ku university, amaze university akoze BCM akoze PCM akoze oba baga oba akoze eki combination yona gy'omanye ya sciences, asomye emyaka 6 ku university oba Makerere oba wa alina capacity ya kufuna loan ya miliyoni 15 ate nga akakola emyaka 2 nga ageze ku payroll. Kakati yensonga lwaki olaba buli omadduka mu business. Era ebyo biteeso byenda luzi bye baleeta simanya njagala sente ziwera munnabyabufuzi zikendeere. Ebyo twalina ng'asobola kubikkiriza kubanga bwe bijja olwaleero ng'ombaka parliament afuna miliyoni 5 nga ne dokita afuna miliyoni 5 ojja kulaba abasinga nga bavudde mu byobufuzi. Kati ebyobufuzi engeri gye yafuuka business yensonga lwaki olaba buli omu afiirawo okubeera kansala, okubeera meya, okubeera ombaka parliament. Batini abajja okuweereza abantu bawuti pepa y'obwa kansala ng'eriko abantu 25 bonna buli omu agamba nange kangende ndiye. Kubanga aya defining ebyobufuzi bya Uganda, ekibiina ky'ebyobufuzi ekya defining ebyobufuzi bya Uganda ye Common Man's Party. Ye bi defining ne simbo yayo lusaniya nti fina tulina okulya because kulya business abantu bakyusa amayumba, bakyusa abakyala, bakyusa emmotoka, bakyusa abaana gye basomera. Kati okumanya business ombaka wa Uganda wa parliament basomesa omwana mu international school emyaka 5 bwe bamugjayo omwana amukyusa essomero. Lwaki? Kubanga takyasobola kufuna ssente. Bw'oba ombaka parliament level ye erinnya tewali nse ku maviza ogenda because tosobola kulemera ombaka wa parliament. Osobola okulobinga ne ssente zino zofuna ku parliament miliyoni 5 mu tezisobola kuba nti nompitirivu nnyo ku muntu, naye waliwo bino byafuna lobbying biki agenza sisinkanye bannabyabufuzi banne. Kati ekyo kimuteeka ku level nattamu
abawagira bijjirwa babiri n'abalala n'abalabula nti nammwe tujja si lwa kubanga nti abayinako busungu olw'okuba nti alaba bano basobola omusuza omugati gw'ayagala kulya mu nsi ne mu byobufuzi nga bikuze bwe bakuma tikiti y'ekibiina ky'ebyobufuzi obudde obusinga odda mabega wa kibiina kya byabufuzi ekyo naye bino saagala nkyesibeko nnyo ku lw'ensonga ndaba waliwo ebitatambula bulungi mu bibiina by'obufuzi bino bikola ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kigaba tikiti mu ngeri ennambulukufu singa eya NRM singa eya DP singa eya NUP mu Uganda nti abanagaba tikiti ey'ekasanda balina kubeera kasanda komiti ey'ekasanda ey'ekibiina ky'ebyobufuzi disitulikiti yonna yonna nga yeerunda neweereza erinnya e Kampala ku kitebe nega nti bannaaye ono yagenda otukiikirira ffe ng'aba DP ku disitulikiti tulonze Zimula Kasirye kakati that is the level ey'abali level yaffe wano ebibiina ebimu bisalirawo ku kitebe ne biwandiika lisi ne bigamba bano bwe tuwadde fulaga kati abamu kale abajja independent si banenya nnyo naye era mulimu n'okweyagaliza eri olw'okuba nti okweyagaliza weekuli bateekawo embeera nga ekyamazima ya bulambulukufu nga ne bakuma kaadi ogamba kituufu ono yansize ku kaadi ate era nga ne bakuma kaadi gwe bawadde kaadi era olaba ng'ayimiridde yensonga lwaki nti mu kibiina ekigaba kaadi abadde agivuganya n'oli ku leesi ey'amaanyi n'amudde emabega n'amuwagira ne batandika okutambula kakati ffe wano kuba ebyafuuka ssente ebibiina by'obufuzi nabyo bikikozesa okubeera nti bisobola okusobola okukola ssente kati ssente ye problem eri bannabyabufuzi ab'ekibuggwe bakiro kitwala omunaku alina ebbiliyoni ye ya ssente abaze asobola okuwangula najja mu byobufuzi tajja lwakuba nti ayagala okuweereza abantu ajja olw'okuba nti alina biliyoni eyo esobola omuyisaawo n'afuna akalulu kati byabala binene andi sisaasira nnyo balonzi abagamba nti munnabyabufuzi takomyewo emyaka 5 contract yo gye tuyita social contract mu byobufuzi eri ki ne munnabyabufuzi oyo bwebanga eri 2,000 eri emitwalo 2 emitwalo 5 tukuwa emitwalo 5 gena okuba akalulu naye tukuwako 2 kuba ekifaananyi okomewo tukongera 2 gwe tokaaba kubanga emyaka gye 5 wagitunda ku mitwalo 5 emyaka gye 5 wagitunda ku mitwalo 2 emyaka gye 5 wagitunda ku mutwalo gumu gusirika kati gwensaasira yona yalonze munnabyabufuzi olw'ebirowoozo bye n'amwesiga nga tamuwadde wadde 2 n'akeera ku layini n'amalako eddakiika 10 dakiika 2 n'amulonda n'atakomawo abakoze disservice ayawaayo ssente n'akola buli kimu olw'essente n'atakomawo kakati abalonzi baba balina okufuna ekyokuyiga nti oli yali wa ssente teyadda yabasasula yabawa sabbuuni yabawa omunnyo yabawa sukaali kati ku leve eyo bwe kibanga bwe kitwe kituuse kitegeeza nti ne campaign bozeramu abayimbi nga bangi olw'okuba nti munnabyabufuzi talina byagenda kwogera naye olw'okuba nti yakuŋŋanyiza ssente kubanga abayimbi abagira ssente twalaba ekisika crowd bayimbi balina ennyimba bayimba abantu babategeera kati bw'atakomawo oyo naye simunenya tewali nsi egenda kukula ekyo nkinakikugambye nga ntandika nga ebyobufuzi byayo tebikuze politics asooka kukula munnabyabufuzi n'abeera wa muzinzi bannabyabufuzi ekisooka bano abali mu positions balina okubeera nga tebalina kuba na ssente nnyingi naye balina okubeera na leadership skill balina okubeera n'okuyitibwa eri mu leadership kati bano abakulira ebibiina by'obufuzi balina kukola identification ku identifyinga muntu oyo sira kuba nti alina ssente awaddeyo bamuwe tikiti n'olwokuba nti agenda kusobola okukiikirira abantu kakati ne tubula ne tuvuga akataka ne tubeera mu kinnya ky'emmese kya Bumyu Rabbit Hole ne tubeerawo bwe tutyo influence ne strategic bibiri nakugamba dda byanjawulo alina influence yeetaaga ali strategic okusobola okubeera ng'atambula nga batambula bonna bala omupiira guno nona bala omupiira guno tusobole okubeera nga tuyitamu bulungi ogw'ebyobufuzi era munnabyabufuzi bw'ayingira mu position alina kukolera abantu abo by'alina kukola emirimu gya parliament emirimu gya council emirimu gyaki mulina okubeera nga mugiteeka mu nkola kakati nze ng'omuntu abayimbi si babi naye batutte obudde bungi kulaaleza bannabyabufuzi okusingako bannabyabufuzi okwogera ensonga ze banaakolera abantu banaalondola okuba nti abayimbi ono yaleeta 10 ono n'aleeta 2 katumuwa ono yaleeta 2 akalulu but even society
erina okusooka neekula, erina okukula ng'ekola identification era y'abakulembeze. Kubanga ze sikyanenya abasajja n'abakazi abayivu abakugu abatajja mu pozisioni za byabufuzi, abazze mu pozisioni z'ebyobufuzi nga basajja bamanyi nga bakasacca bayivu basomeseza ku bana byabufuzi legacy bagirina buli kimu, babakoze batya? Babasenzeza kati na kikere. Kati naali eyo nga profesa, nga dokita, nga kale nga mukugu, nga alina ebitabo bye bulungi agamba olaba bakasacca bamusenzeza kati atenze bwenna agenda bagenda kunkola batya? Kijja kubeera bwe kityo. So obudde businga bino bibeerawo eri society okwekyawa, because tukirize tugane society yeekyawa, society esobola okwekyawa. Negamba tetujja kulonda ng'ekyali Kasese nga Muhindo bamuse Victor Kasese North, nebaga katulonde Victor, katulonde Dr. Crispus Kiyonga kuba nti Kiyonga UPM yakajja ekyali mpya tewali agimanyi, naye ono yasinga obunafu katulonde ono. Society ekisooka editamininga ku nsi bwe naatambula, kubanga buli kaseera tubeera wano tubeera mu kalulu ke Kenya tukola nnyo analysis we Kenya. Nogamba nti Ruto abadde wa Kenyatta ne Kenyatta aganya okuwagira Ruto, naye ate abawagizi ba Ruto tebasanze bawagizi ba Kenyatta oba kalabakiriza mu Kenyatta abachukuyu ne babakomerera emisumaali. Twalaba mu kalulu akawedde nga waliwo n'abalala bakubye emisumaali mu ngalo olw'okuba musanze ayambadde tisati y'ekibiina ky'ebyobufuzi. Reasoning, decision, action bidetermininga era biraga omukulembeze agenda okulondebwa agenda kubeera atya. Mbu mwesanze mwefumise ebiso mwekubye, ekyo nakyo kikyamu. So kakati nga bwe nakugambye ku level y'obubaka bwa parliament enkola bano gye bakolamu era enkola yo gye bali mu kukolamu, buli omu ali mu kunoonya akalulu. Buli anoonya akalulu alina byagamba abalonzi, n'abalonzi balina bye bamubuuza, kubanga ekyo kikukakatako gwe omulonzi okubuuza munnabyabufuzi oyo. Munnabyabufuzi ono agenda kunkolera ki? Munnabyabufuzi byannyonnyodde, kubanga nakiraba nnyo Busiro East ewa Sseggona nga bias esuse eri Sseggona. Yes, talina maanyi nga bw'oyinza okugamba oba alina amaanyi, batwaki omuteekako bias? Muleka jje anoonya akalulu akugambe byanakolera atambule agende, n'omulala ajje. Kakati obuzibu bwe tulina nti bannabyabufuzi baffe abawano bamanyi nnyo okuzannya ebyobufuzi ebya malice and sabotage, character assassination eri bannaabwe, okubakuba ne babateeka ku ttaka, okusinga okuzannya ebyobufuzi eby'ebirowoozo. Eyo problem, kubanga ebyobufuzi eby'ebirowoozo bye bikuza ensi. Ebyobufuzi ebyokuwa abavubuka 10,000 nti ono bwajja wano mu mugobe, ebyo tebikuza nsi. Ekisooka erinnya lye esobola obba nga omaze olitatana andi okulikomyawo asobola okutwala obudde obuwanvu. Bati abantu kye banaafunamu kikulu. Twali Busoga eyo ewa Bijirwa ng'agamba nti waliwo omulonzi we yali avuga booda ye ayita ku ddwaliro ly'e Kamuli alaba ng'omusajja afulumya ebyona by'amafuta 4. N'agamba waayo no alabika ye yanze kamwesonyiwe. The following days taata we n'alwala n'amutwala mu ddwaliro. Taata we yafuula okuba nti generator teyali mu mafuta, n'ajjukira omusajja yafulumya ebidomola by'amafuta. Kati nange kyenkugamba nti gwe bawadde 10,000 ogobe munnabyabufuzi mu kitundu ekyo, mu maaso awo ojja kujjukira ng'ofunye ekizibu, naye nga ekizibu kiri mu ddwaliro, kiri mu ssomero, kiri ku masannyalaze, kiri ku mazzi, nga ojjukira 10,000 gye baakuga musajja ampa 10,000 naye nga ayakuwa 10 alemereddwa okudda mu constituency. Mugenda okumaliriza ng'ofunye ebizibu bingi nga ne sente z'obitaddemu zisinga 10,000, kubanga baakuwa 10 ogoba oli. Ate oliyinza okulaba nga yalina capacity esinga ku ono, naye olw'okuba nti wamuttattana erinnya lye abantu ne bayakaayaka oba ne babuguma ne balonda omulala, ogenda okumaliriza nga oli yawangudde olw'okuba nti yakuwa 10 n'okola bye wakola byonna, naye ate ekizibu ky'ofunye nga kya bukadde 2. Okimanyi nti sente ze tufuna tusobola okuzitereka singa polisi z'ebyobufuzi ziba nnungi. Njagala baba expenditure ze tukozesa, bala amafuta bw'oba ovuga emmotoka naye batugivuga bala sente z'olinnya mu taxi ne ku boda. Gwe kimanyi nti amafuta ago gasobola okubeera ag'ebbeeyi entini singa gavumenti polisi za gavumenti ziba nnungi.
omusolo ne gukendera ku mafuta. Njagala obale sente zoteka ku ssomero. Okimanyi nti essomero lisobola osasula ssente ntini singa poliisi ya gavumenti ebeera nnungi eri amasomero. Sente zoteka mu ddwaliro. Okimanyi nti sente z'eddwaliro zisobola obbeera ntini singa poliisi ya gavumenti ebeera nnungi. Sente zoleka ewaka okukozesa. Sente za internet zetukozesa ewaka, internet gy'okozesa oba ya mukutu ki oba ya mukutu ki zisobola obbeera ntini singa poliisi ya gavumenti ebeera nnungi. Buli kimu kisobola okubeera ekyebbeeyi entini singa obukulembeze bubeera bulungi. Nti ebyobufuzi nga we nakugambye nti etekinga ebitundu 7 ku buli 100 ku nsi bw'enaatambula. Nsobola okufuna essente nnyingi ng'omuyimbi, kubanga omuyimbi basobola nga bakwadde milioni 2 ez'okuyimba naye ng'okimanyi ng'omusolo gwe bagenda okujja kugwa 5,000 n'osigaza kamu kitundu ate ng'olina teeka mafuta motoka ogivuga ogende ebundi bujja oyimbe. Omuzannyi w'omupiira kye kimu kubanga gavumenti ekyogambira ebyobufuzi nga tennabakola kirala kyonna gwe ng'omaze okukwata omulimu gwo ng'oli muzimbibwa milioni 2 from the start. Yo gavumenti ebakola omusolo gwayo oba gwa ssente mmeka oba gwa ssente mmeka. Kati baani ababeera mu gavumenti abagiddukanya babeera bannabyabufuzi okusinga be bapoliisi emmeka ng'oggyeko bano abakugu. Kati baba nga be bagiddukanya nga be bapoliisi mmeka kitegeeza nti naawe okubalonda olina okubeera nga otaddeyo omutima, ebirowoozo byo byonna byonna, amagezi go gonna gonna, obwongo bwo bwonna bwonna okusobola okukola decision eyo kuno. Omanye nti amafuta g'ettaala gajja kugibwako ssente bweziti. Teri nsi etasolooza musolo. Teriiyo. Teri nsi ewa abantu mirimu. Teriiyo. Naye ensi kyezikola ziteekawo embeera esobozesa abantu okutandikawo emirimu gyabwe. Nga bw'okola bizinensi mu kibuga tegenda kumala nnaku myezi 3 gy'osasudde oba emyezi 6 ogitunde ku guduwiru. Kati embeera gavumenti gyeteekawo yeesobozesa abantu okutandikawo emirimu egyabwe. Mu Uganda buli omu yandibadde asobola okuvuga emmotoka. Gituusa ne mu Uganda era osasule omusolo gwa milioni 4 gugwere milioni 8 zero mileage. Kakati awo kitegeeza nti baani abakola ebyo bannabyabufuzi. Kitegeeza nti bano bannabyabufuzi tulina okubateekako obudde buwanvu okulowooza ku bo, era wensanga omuntu ng'agamba nti fano tetwagala byabufuzi ndabira ddala nga tamanyi kyakola n'eggwanga abanga ataliriimu. Byebitamininga buli kimu obutale buli kimu kubanga munnabyabufuzi asobola okugamba nti akatale ako tugenda kukaggala ne bakaggala ne babagobawo ne musigala nga temulina mirimu. Munnabyabufuzi ekyo asobola okukikola era asobola okukakyusa era asobola okuggyako omudaala ku levo yonna. Kati omwala gwa ambu bagugabirawa mu kanso ya KCCA ewatulayo bani bannabyabufuzi. And everyone is saying munnabyabufuzi bannabyabufuzi batuula ne bagaba omwala era omwala guno gwe bagaba ne guweebwa gundi gundi n'agufuna. Kakati basebo ne banyabo tutunuulire n'eriise jjoji ekisooka nga tulonda natandise n'elaale z'abannabyabufuzi nedda ku levo y'owa president. Abayimbi abangi tebeetaagisa nnyonnyola by'onaakolera abantu basalewo kubanga tebalina bwe bagenda kola decision ng'ozze ku laale n'oyimba n'oleeta abayimbi ne bamala essaawa 3 gwe n'oyogera eddakiika 6 ky'ogamba biweddeyo byonna. Ate mu ddakiika 6 n'ogabirako abeesimbye okuba MP mu kitundu ekyo buli omu n'ababuuzaako nze njagala kitundu ki, nze njagala constituency eno, njagala constituency eno, mugenda omaliriza ng'osigazaako eddakiika 2. Kakati abantu bagenda salawo batya. Ekirala n'abantu public nammwe mulina okukula kubanga bannabyabufuzi bannambalujega ate babaagala nnyo nga mukyali bwe mutyo kubanga bamanyi gwe tokola decision ntuufu gwe weetaaga ssente era bajja kuwa emitwalo 2 ogenda olonde. Bwe tunaba tukyali bwe tutyo tulekerawo woza ate Kenya simanya yeekola bweti. Odinga yamaliriza n'atula ne Ruto ne bakkaanya. Ebyo tebisobola kutuukawo nga ebyobufuzi tebikuze. So omulanga ogusooka gukubira bibiina byabufuzi. Ebibiina by'obufuzi ekisooka muve mu woteeri, muve ku bitebe, mugende ku ground, mutuuke mu bantu, mubasomese ekisooka. Lwaki alina okuyingira ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo? Ebibiina by'obufuzi bingi ne lwaki alina okuyingira ekibiina ky'ebyobufuzi? Somesa manifesto, somesa core values, somesa objectives z'ekibiina, bisomese. Teweeteekako katala
dyaba membership bangi nalaba bano bannabyabufuzi nga baga ebibiina by'obufuzi nga bigamba ekibiina NRM kina bammemba emiliyoni 18 ku miliyoni 45 n'emitwalo 9 ez'abantu eziri mu Uganda 45.9 million people mu ggwanga ng'ongamba nti no oyina bammemba emiliyoni 18 nze ng'omuntu nenkiwakanyamu njagala mbawo ebyokulabirako nga tubijja mu nsi eyatukulembera mu budde lubuli obw'abafuzi b'amatwale kubanga buli kimu tukikopeeyo wadde bo balina parliamentary system ababungereza ffe tulina parliamentary stroke presidential system but parliament bwetambula buli kimu tukikopeeri membership baba membership yani fani yani werowisha yani ow'ekibiina oba supporter yani nze ndi werowisha wa Chelsea era bwe ntula ku TV nga ndaba omupiira Chelsea siri member wayo bamemba bakola ne decision ez'amaanyi tulina bawerowisha bangi mu Arsenal mu Man U abe Uganda tebalina decision ze bakola wabula baagaliza Arsenal ne Man U ebirungi kakati tusobola kungamba emiliyoni 18 ez'abana Uganda nga bamemba ba kibiina kimu era Diamond yakuba omutwe ng'egamba puzzle ng'eraga nti bw'ogatta population ye Uganda n'ogatta ne membership y'ebibiina by'obufuzi mu Uganda membership y'ebibiina by'obufuzi esinga population ye Uganda eyebeera puzzle kaba kakunizo kennyini kati ebibiina by'obufuzi ekisooka biyina okwekenneenya nga binaagaba membership njagala tusookeko mu ggwanga lya Bungereza tulabe ebibiina by'obufuzi bino membership yabyo eri etya era ne population yaabwe eri ki UK bino byenkebera biri ku simu naawe osobola okubikebera population ya UK kansooke njikuwe 225 UK United Kingdom mulimu ensi 4 mulimu Wales mulimu England mulimu Scotland mulimu Northern Ireland ensi 4 siberanga data aweddeko kuno population UK ensi ziri 4 so kompera ku simu yaawo oyina ensi 4 Wales England Scotland ne Northern Ireland zina population ki era ebibiina ebifuga eby'amaanyi sokwatene eby'amaanyi era biina ba membership bameka biina membership meka United Kingdom population yayo atene simu nayo atebadde ki bamuteerako wa population yayo notification zako nonga mpitirivu eri population UK njagala mbikeberere wano population tulina data nze mu switch nze off kwali population UK 225 yino emiliyoni 69 n'emitwalo 3 emiliyoni 69 n'emitwalo 30 7 emiliyoni 69 wakati wa 69 okay tugambe 69 emikulu egimu gikulaga 69 n'emitwalo 7 mugumu mukenda mu 5 mwana mu 9 egimu gikulaga tuli mu 69 population kati membership y'ebibiina by'obufuzi ya political parties mu UK political parties mu UK tugenda kujja ebibiina bibiri okay bisatu tujagenda kondoza neche Scottish National Party Scottish National Party Labour Party kibiina kyawe ekirala ne Conservative Ndowooza Party tufune population tufune membership y'ebibiina ebyo kati membership tugenda gigeraganya ne yaffe ye Uganda kubanga kibiina kimufu wano kina miliyoni 18 ku population ya miliyoni 45,900 kumpi kigenda mu half of the population nga ba member ekisooka basalawo mu bintu bingi nnyo nga bw'okiwulira
basalawo mu buli kimu kitegeeza membership eno eriwa membership. Okay, membership ya Labour Party membership ya Labour Party bali emitwalo 33 n'enkumi 3235. Labour Party eri mu buyinza. Sir Minister Sir Keir Starmer ne population ya the membership ye largest membership kubanga bagamba. However, it is still the largest political party in the UK with emitwalo 33,235 membership. Omwaka oguwedde kakati dabayo population kubanga membership eri munsinya Scotland, Wales, England ne Northern Ireland munsinya ezikola UK yonna negiri emitwalo 30 ku population ya milioni 69. Ndowooza ekyo kyokka kituwe ekyokuyiga kyokka kituwa ekyokuyiga kandabe wanene endala. Liberal Democratic Party eina membership emitwalo 8,659 ku emitwalo 8,374 wakati awo. Okay, bjiri mitwalo 8 wakati awo. Ekyo nakyo kibiina kya byabufuzi ku population y'abantu bameka y'abantu emilioni 69. Tugende ku kibiina ky'ebyobufuzi ekirala. Tugende ku kibiina ky'ebyobufuzi ekirala. Kibiina okay, kati kanonye Conservative membership ya Conservative Party. Binonya wano kati membership ya Conservative Party. Membership ya Conservative Party. Membership ya Conservative Party. Conservative Party kibiina nakyo kibadde mu buyinza kyaba Boris Johnson, ba Theresa May, ba Liz Truss, ba Sir Keir Starmer n'abalala. Membership yabwe eriki? Membership eriki? Membership membership. Okay, members kanga. Okay, Conservative Party ekibiina ekyebyobufuzi ate bampadde kya Uganda mu UK, in UK. Ekibiina ekya UK Conservative Party kibiina kikulu nno, kyatandika 1834 gye myaka 19 egiyise. Emyaka 19 egiyise we kyatandikira. Kiina bamemba bameka? Kiina bamemba emitwalo 12 mu 1300 ku population y'abantu emitwalo 69. So ndowooza ebibiina 3 byokka bimala. Nja kusembayo n'ekibiina kya Scottish National Party. Kino kisinzira Scotland, naye Scotland yemu ku nsi ezikola UK. Kyatandika emyaka 9 egiyise nga 7 April 1934. Emyaka 9 egiyise Scottish National Party. Kiina bamemba okusinzira kubala kwa 2025 guno gwennyini omwaka gwe tulimu emitwalo 5,611. 5,611 ku population ya UK yonna y'abantu emilioni 69 n'ezigwamu. So basebo ne banyabo kati kino kikulaga nti ebibiina byaffe ebyobufuzi birina okuzuukuka. Even nja kusembya ekibiina kiri okay, sijja kukola off aid kwata. Ngenda sembya ekibiina kiri China kye kikola ebyobufuzi kyokka China. Kikola ebyobufuzi kyokka e China. Kiyitibwa Communist Party of China. China erina population y'abantu ebilioni emu ne milioni zigenda mu 5. Kiina bamemba bameka? Ate nga kye kikola ebyobufuzi kyokka bakiyita Communist Party. Communist Party China.
Communist Party of China kibiina kya byabufuzi kikola byabufuzi kyokka China. Kati bina byobufuzi ebyewaffe njagala bibere nga bisobola okuzuukuka. Kyatandika nga 23 Julai gwa 7 1921 emyaka 14 egiyise nga kikola ebyobufuzi e China n'ennaku 12 China bamemba bameka tunonye membership never naye membership ya Communist Party of China ekyatandika nga 1921 Julai 23 gy'emyaka 14 egiyise nga kikola ebyobufuzi kina bamemba emiliyoni 10 n'emitwalo 27 mu 10 ku population ya billion 1 ne miliyoni 5. So kitegeeza nti byekenneenya ani anabeera member, ani anabeera fani, ani anabeera wero wisha. Kati kitegeeza ba member basalibwawo nnyo nga bw'okiwulira. Kakati bwe kibange ekibiina kino ku population ya billion 1 kinako billion 1 ne miliyoni 5 kinako miliyoni 10 zokka zokka, kitegeeza tekituuka na mwakota ya population y'eggwanga eryo. Kitegeeza nti kisalawo bwe kinaba kinawa membership kisalawo nnyo, and membership tabeera muntu wa bulijjo. Kitegeeza nti n'ebibiina byaffe birina okubeera nga ba membership baabyo tebalina baba bulijjo. Binova mu hoteli, binova ku bitebe, bisomesa abantu bakkiriza okuyiga, n'abantu bategeererwa kibali mu bibiina by'obufuzi ebyo. Tetwagala bannabyabufuzi bagenda mu kibiina bakuba nti baagala ofuna kadi era bawangule position. Tubonako wano olwaleero nga twogedde ebigambo ku campaign nga bwe zitambula 2026 mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Uganda egenda mu kalulu nga 15 Julai nga 15 January 2026. President mbaka wa parliament ali direct ne woman MP. Tukomye wano leero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.